Abazadde abalina emirimu egitabawaabwa ekyusizo be basinga okutawanyizibwa ensonga y'abakozi b'awaka. Bangi ku bazadde bano basalawo n'abalala bakyasalawo okutwala abaana mu bifo we bayinza okulabirirwa olunaku lwonna oba daycare. Wano ku Moms and Dads Daycare twasanzeewo Elsie Muhanguzi, maama w'abaana 3. Ku baana 2 abasooka, Elsie atubuulidde nti yakozesa abakozi b'awaka kyokka ne yeetamwa ekisembayo. Bw'atyo kwe kusalawo okutwalanga abaana mu daycare. Tebafa ku baana. Ye ajja kufa ku mirimu, ayagala akole ebibye afumbe, agenda atambule, asimule ennyumba, naye eky'omwana tebalina that patience, tebalina kugumiikiriza okwo. Buli lunaku nga tannagenda ku mulimu aleeta wano bebi we ow'emyezi 3 okulabirirwa. Mu ttuntu akomawo okuyonsa n'okulaba embeera gy'alimu. Ensonga nti nali njagala omwana wange abeere mu bulamu obulungi obweyagaza, abeere ng'alinga maama wadde nga siriwo ngenza okukola. Nneme kubeera nakweraliikirira okwo mu mutima nga ndi ku mulimu. Okulabirira abaana nga bano si mulimu mwangu era abagukola baseera. Wano Elsie waleko omwana we asasula emitwalo 3 buli mwezi. Gye reason lwaki nkola kubanga I drive my happiness ng'omwana wange musanyufu. Moms and Dads y'emu ku daycare endala ennyingi eziri mu Kampala n'ebitundu ebirala abazadde ze beeyunira ensangi zino. Abaddukanya ekifo kino bagamba balina abaana 30 ng'asembayo buto wa myezi 2 ate ng'omukulu wa myaka 2 n'ekitundu. Kati nga bw'omanya eby'abaana olina kuba ng'olina patience nene kubayirya bulungi. Ekifo ekirimu omuntu amanyi okulera omwana kyekifo ekituufu. Omuntu oyo ng'alina okwagala okutali ku kake, ng'omuntu oyo tayingidde buyingize mu bizinensi. Okimanyi nti abaana babeerayo ne babeebasa. Abasinga batuukira mu bitanda ne baddamu ne beebaka bubanga bukyali. Kati ne bazuukuka ssaawa nga 2 kitundu ne banaaba ne tubawa breakfast kati ne tutandika routine. Judith agamba ekigendererwa kyabwe kuyamba mukyalo omuzadde akakaalukana okufuna ssente ate nga mu kiseera kye kimu alina obuvunaanyizibwa obw'abaana. Obukugu mu bifunga bino kikulu nnyo. Ababiddukanya bateekwa okumanya ebikwata ku bulamu bw'abaana mu bujjuvu. Olwo ne bamanya eky'okkola ekituufu. Robina Ssebuggwawo, omukugu mu by'abaana, alabula nti muzadde yenna ateekwa okubaako by'annyonnyoka nga tannatwala mwana mu daycare. Okuggyako ebintu nga bikukutte nnyo, omwana teyandigenze mu kubalabirirwa nga tannaweza myezi 6. Kubanga abakozi baffe wano baba trained bulungi, diplomas ne certificates. Kati nga bamanyi kulabirira abaana ate nga supervision ebeerawo. Abakugu nga Ssebuggwawo bagamba nti omwana yandibadde atandika okusoma nga wa myaka 3 oba 4. Kati ezimu ze tuyita daycare center ate masomero bwe buzibu naye watu osanga nabo nga babatadde mu bitabo babatadde ku weewaawo ebitabo birungi babibatandise naye si mu ngeri ya kubawa nti oteekwa kukola kino nedda. Si buli muzadde nti asobola daycare. Mu mbeera eyo waliwo abakyala abalabirira abaana mu maka gaabwe ng'omuzadde atalina mukozi waka asobola okumumulekera eyo ne yeeyongerayo ku mirimu olwo ate n'amuddukira akawungeezi. Goyinza okukazaala wali ku luguudo n'ogamba nze mbadde ngenda mu katale omwana wuuyo nja munonda. Lucy Galiwango y'omu ku bakola omulimu guno. Abatuuze bangi mu kitundu mwabeera bamumanyi era ennaku zino alabirira abaana abasoba mu 15. Olinaga nti nedda nze simwesiga ate bw'abamu bw'obalekera emirimu emingi n'omulekerako omwana ebimu tebitambula. Omukyalo ono teyasoma busomesa oba kulabirira abaana naye obukugu azaabufunira mu mulimu guno okutuusa bangi lwe batandise okumwesiga. Ewa Gudumami avaayo tumukeeza avaayo lwaggulo nga akyalimu ng'obwongo bukyakulamiza ebya Gudumami kuba abeeranga ali mu kusoma ate abakuuma bulungi abawakeya okusinga nga tusiibye naye nabeera ng'ayenjera ku kyalo. Amagezi gano yagafuna emyaka 15 egiyise balo yamugaana okukola. N'okomawo n'omusanga ng'olaba embeera ekyuse ekyavamu ne ŋŋamba kyo kiki kino awaka okubeerawo emirembe nga kyennyina okukola. Mu ntandikwa kino yali akikolera bwereere naye ennaku zino buli mwana amwetaaza emitwalo 2 buli wiiki. Omuzadde atasobola daycare oba kulekera mwana we bantu nga mukyala Galiwango kyokka nga tayagala mukozi wa waka kitegeeza omwana alina kugenda naye ku mulimu.
kino okusinga kikolera abantu abeekozesa. Mu Kampala n'ebibuga ebirala abantu abajja n'abaana ku mirimu bangi. Omwana yamulese mu nnyumba oluusi akaaba, oluusi omwana tanaabye, ebintu bwe bityo. Kati ogenda okulaba nti mu kifo ky'omwana okufuna obuzibu obufanako ng'obwo, nze nga nze omwana wange tammenya kutambula naye kujja naye mu kibuga. Ebifo abazadde mwe bakolera ebimu ku byo bisobola okuviiramu abaana obulabe, newankubadde ng'eri omuzadde kiba kimuyambako okukekereza bw'abeerawo n'omwana. Abantu abalala bangi olw'okukoowa abakozi ng'ate tebalina busobozi bwa daycare, abaana babaweereza mu baaluganda. Olw'ebyo nali mpulidde mu mikwano gyange n'eri ab'eŋŋanda ebikwata ku bakozi, nali saagala mukozi. Olw'okuba mamiwo azze wano eno otulabirako mu ddwaliro, ate mukyala mulungi. Bwe tuva wano eno mbadde nsaba muve wano eno mugende mubeere naye agira akulabirira paka werindaba nti embeera eteredde. Embeera tennaterera olw'okuba nti nkyayinamu kiri eri nti sinafuna mukozi gwe nsuubira nti ajja kuba mulungi. Abazadde abamu okusinga bamaama ebyo byonna bwe bazudde nga tebibawa mirembe, nabukakafu nti abaana baabwe bali bulungi, balekulidde emirimu gyabwe basobole okulabirira abaana. Omulembe guno gugenze gukyuka mu ngeri nnyingi. Abantu abalina emirimu beeyongedde ekivuddeko abaana okufuna ekiseera kitono n'abazadde baabwe. Mu nkomerero abakugu bagamba nti embeera eno evaako abaana abamu obutabuulirwa kimala ne beeyisa ng'abo ababeera mu bifo gye bamala obudde obusinga. Gatred Tumusiime with Kwale, NCV.